Olwaleero mbadde ku radio CBS, ku BBS TV, noku 98 akatonyezi mabeka omaiziri CBS B 88 neyenda newa bado omukazi wa Electral Commission nayogera ebingeri gye bigenda ku muntu agenda kulonda n'agamba n'obwo butalina kakonge kana aka Electoral Commission okkirizibwa kulonda n'obwo butalina ndaga muntu n'agamba ogenda kulonda naye ne bamubuuza ate bwe butalina ndaga muntu n'agamba wali mu voters register waliko nini namba yo so muna Uganda gendo londe n'obwo butalina ndaga muntu n'obwo butalina kakonge naye n'agamba buno machine bwe bakozesa kulondesa bwe kaba kali ku polling station nke kayina kugulawo okulonda ke kayina kugalawo okulonda naye bwe kacyankarana ku polling station tiwabeera kulonda bwe bamubadde mu kulonda ni kacyankaranira makati g'okulonda awo wembakoma kulonda ne process mabo otuuka basikaninga ka voters card kati wemba sikayina olede waga ne wemba sikayina ndonda mukasikaninga wali mu voters register chu ara code novao nonyegame kinkumu bwe kitasoboka noteeka mu face bwe tasoboka noteeka mu ki okukakana process eyokutuuka ku kabox osuulemu akapapula kolondeddeko bw'abeera akozesa speed nyingi kitwala dakiika 5 owa speed nyingi eri yennyini speed gola ng'ono ali ku 108 omuntu omu omumalako eddakiika 5 ekitono nnyo kati bw'osanga nga ffe abasooba eddakiika 10 kati bw'okwatamu kalikyuleeta yaawo kuva ku makya batandika kulonda sawa meka sawa 2 sawa 1 kutandika na sawa katugambe sawa 1 kutuuka sawa bakoma kulonda meka sawa 11 sawa 12 kale katugambe sawa 12 net kuva ku makya kutuuka sawa 12 walimu eddakiika meka Twelve hours esawa emeri meddakiika 6 esawa 12 erimu eddakiika 7 kuva ku makya kutuuka kawungeezi sawa 12 eddakiika 7 divide by 5 minutes kiba kitegeeza ogenda kulondesa abalonzi 144 bw'oba okozeseza ddakiika meka 5 kale katulabe speed gy'ogenda kukozesa kweye mashini katugambe eddakiika 2 kuva ku makya kutuuka sawa 12 walimu eddakiika 7
lusanvu mu abiri divide by 2 minutes kitegeeza ku polling station emu ogenda kulondesa abantu 360 naye kyembuuza mwabe byokulondesa e Uganda eyo mashini gye bagenda kukozesa mu kulonda omulonzi asobola kugimalako eddakiika 2 omulala n'ayingira nedda mugenda kukola mutya kubanga muwuliriza nnyo ndowooza sinzeka muwuliriza leero naye ninkibalabalamu wano ninsanga volongoto omanya mazima geetaagisa Chairman Electral Commission n'aboogezi baayo b'ebyokulonda basobola kutunyonyola ekintu ekyo nze ng'omulonzi wa NRM mashini eyo nze omulonzi malako dakiika mmeka kubanga process mpanvu nabalaba mu parliament bagitwalidde ababaka beegezeseemu bamalanga eddakiika 8 ku 7 ogenda kulondesa abantu bameka ekyo kyo kibalema kututemaatemeramu nitutegeera kiki kiri fasta batya kyamangu batya okulondesa mashini eyo kubanga naye omuntu abinyonyola tabitegeera wabula ye ennaku ntono leero meka leero nga 10 wabula ye ennaku 4 enke olunaku lwokutaano gwe gw'okulonda naye ndaba muvuya kati bukolera kuki buli ku Google ku Starlink kuki network kubanga ka network noteekako bwoti nikasikaningira dakiika meka omuswayiri agamba fafanuwa ndugu tunyonyole kitangaze bulungi kubanga byamatankane njogera nganze nga bwe muwuliriza kubanga singa mbadde mu maaso gerero oyo omukyala badde ku CBS nandi badde mubuuze bibuuzo owuli kubanga omukubiriza wa program amugambye lwaki timwabiyigiriza abantu bukyala n'agamba omulimu twagulekera beesimbyewo kubanga bye balina kunyonyola abantu abagenda bwe basaba akalulu engeri gye balina kukozesa mashini eyo akalulu kabwe kanguwe eyeesimbyewo neesimbyewo ate nkola omulimu gwa Electoral Commission nawe kyebuuza who is who who is who Chairman Byabakama mbuuza nganze kaddeyi mujja kiwulira wama twagalayo kutusomesa nyonyonyo otubaliremu omulonzi amala eddakiika meka kweyo mashini okubuuza tubuuza kumanya okitegeera ekyo